Namutundu ewa Ankato era nga tugenda tubuuza omukwano gy'Ankato bwe giri wano bangi nnyo ab'enganda kosa ne ba artists babadde akola nabo. Buli abantu bakyeyongerera ddala okujja era nga program bagenda kuba nga bagita essaawa yonna bwegenda okutambula mpaka Ankato bwe tunamwerekera mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ndi n'omukulu amanya nze Mbiru Anthony. Era Honorable Kato abadde muganda wange. Tugatta bamaama. Kato lubwama yabadde ng'eyankuza okuvaawo nga tukyali bato, nga tukyali bwana buto. Bw'ati era tubadde nga tujja tubeera naye era ne bw'obanga wadde ng'omulama mu zi campaign zaawo nga z'okwesimbawo twatambulanga naye ne wano mu kubeera driver mu kusooka nze naye driver ku parliament mu kulayira ne tubeera naye. Kato lubwama abadde musajja bw'atyo naye nga waba akuvumye leero olw'eggulo muba museka, muba mulwanye leero enkya muba museka nga tabeerako ate nga ye akubuulira ekituufu bwe ne weesootinga. Kato tubadde tumumanyi nga mugonvugonvu abasinga tubadde tumulaba mu ddwaliro ne tukola ki naye ennaku zino zonna tubadde tumulaba nga akola interviews nga mulamu ddala. Ne tutuuzemu kuwulira mawulire ng'afudde kyabadde kikwatukira oba alina obulwadde bwonna bwe yafuna. Anko Kato abadde sijja kukibalimba abadde mulamu era ne bwe mba ngambye essaawa zino tugende wali waali amusaddemu ejjo gy'akoleddemu kagundi awoninga. Yeeyo abadde tatuukirangako Ankato amulaba ku kamera amulaba ku mativi ag'enjawulo nga gamu airinga buli omu abadde alina engeri gy'amutwalamu aba politics eno mu theatre buli omu ng'alina bw'amutwalamu. Ankato mu bulamu bwe bwa bulijjo abadde muntu afaanana ati? Abadde muntu akubuulira amazima ne weesootinga. Nze mbadde nga mulaba nga abaana bakola rehearsal oba okoze ensobi akuvuma ne weesootinga n'otereeza paati gy'ayagala ozanye oba n'akugoberera ddala n'ogenda. Ng'ogenda okutuuka ewaka nga weesootinga ng'okomawo weetonda nti nakoze ensobi kantereezeemu. Ate mu sayidi eno eya family ng'ogyeko mu famire badde ng'omulaba nti muntu naye ate mu famire abadde muntu ali cool ffenna ng'atuyisa nga si bye mulaba nti outside world nga ffenna atuyisa bulungi atuwa respect naffe nga tugimuwa nga si yo ekifaananyi kyabadde alina ebweru. Ate ekifaananyi kyabadde alina ebweru kibadde nga kyakwogera mazima. Ate abadde muntu musaazi kyegeera nga nensasi zaabadde atandise okukola ennaku zino zibadde zitandise okuairinga endala abaana babadde kyali mu kushuutinga. Gwe nga muganda we gwe mbadde ndudde nga ndaba ngaobeera ne Ankato ebintu bigenda sigala bigenda mu maaso oba bana emiti emito gy'abadde akwatako essuubi kati liweddewo? Ebintu bigenda kusigala nga bigenda mu maaso Adde alina omuzannyo ku Power Magic kimanyi gugenda kusigala nga genda mu maaso. Tugenda kulaba engeri bwe bagenda okukikola n'abaana bano ab'ekibiina kye aba Diamond kubanga era ekibiina kijja kusigalawo sigambo kigenda kuvaawo kyo katulwane tulabe ekibiina nga kisigalawo. Abadde ateeka show ku Serena eya miliyoni 10 naye katulabe eyo tugenda kwogera n'omukulu n'abakulu ababadde bakulira share ba Uncle Ben Kibuuka, Uncle Charles Nkubuge abakulu banga babadde ba directors nga bana mu show bo bajja kujogerako balabe oba etambula egende mu maaso. Ankato afudde alina emyaka emeka? Ankato afudde alina emyaka abadde ndowooza awezezza emyaka 5 obanga ali mu late 40s nga 49 50 oba 51 mweyo range. Tannaba kugiweza. Kikyalo nnyo kikyalo ddala. Obulamu bwa Ankato bubadde butya? Obulamu bwe era ye muntu abadde nga bukyayava mu parliament abadde nga ava ewaka n'agenda ewa mukwano gwe Mubaraka Munyago bw'atyo
oba n'agenda ewansereko oba n'agenda ku palamenti n'alaba ku bakwano be nga bw'atyo wamala olunaku wamala okubalabako n'agenda mu sawuna oba n'agenda mu jimu nga bw'atyo wabala olunaku lwe nga akomawo ewaka. Si wegamba nti abadde nga bw'atyo yebadde ng'entambula ye nga waba tagenze mu sawuna y'oku wali aba ali ku lemonade yebadde ng'entambula ye. Abantu abali prominent mu ggwanga bwe bafa baleka ebintu bingi, Ankato alese ebintu bingi naye tubadde tumulaba nga Ankato ye muntu abadde tawummula naddala alese ejjinja lya eddene mu theatre, alese ebintu bingi nnyo eby'omuwendo mu ggwanga Uganda. Abantu bwe bamala okufa bwe batya ba famire tulaba enkaayana ku Ankato katusuubire nti famire yo si bweri ng'ebyabalala bye tutera okulaba. Famire sijja kusuubiza nti wekito ekijja okuba naffe tetwagala kibeerewo era tetulabawo muntu agenda kubeera nga ali bw'atyo nga alwanira ebintu bye. Abaana ba Ankato abali e Bulaaya bagenda kukomawo kuziika ku taata oba tubategeezezza baŋŋambye kabategeke bafune entegeka balabe nga bajja tulabe bagabe bagezeeko balabe baba tebasobole Brenda ne Betty Lubwama ne Brenda Ndagire Lubwama ne mami waabwe Nantongo naye ali nabo era bankubidde nze nababikidde katusabe nabo babeerewo. Amiina tuyanze nnyo tweyanze mukwano.